Angelo yasalawo n'agamba nti bannange embeera gye tulimu ya lutalo tetuyinza kugenda mu maaso na kulonda era okulonda kuyinza okutaba amazima n'abwenkanya olw'ensonga nti Russia ono yanditabangula era ne basalawo ne batagenda mu maaso na kulonda okwo. Kakati Trump agamba nti gwe ayogera nange era agenda maaso n'okuba nti okola situation ez'enjawulo tolina mukulembeze mulonde oli kyewaggamya eggwanga eryo liriko ng'olifuga nga dictator nabwe kityo beera mukakkamu saagala ebigambo bingi. Ate era mu ngeri y'emu Donald Trump ono n'amutegeeza nti singa oli oyagala emirembe gibeewo mu ggwanga eryo wandibadde wagenda dda n'okuteesa ensonga ne zikendeera. Leka kulumba ku ssaawa eno ng'onnumba olw'okuba ndi mu kwogezaganya n'eggwanga erya Russia nga twogera okukuyamba. Ebyo nno Donald Trump yabyogedde ng'agezaako okulaga nti ye enteekateeka gy'alina ey'okulaba nti emirimu gidda mu ggwanga erya Ukraine oba oli awo yesinga okubeera ey'amaanyi. Munajjukira nti eggwanga erya Ukraine libadde liweebwa obuyambi amawanga mangi agali mu Europe kw'ossa n'eggwanga erya America nga Joe Biden buli kaseera abadde avaayo n'akola statement ezirabula ne sekulabula yenna ng'alabula Putin era n'amutegeeza n'omutegeeza nti tugenda kuwagira omusajja ono wa Ukraine akukube kubanga gwe wamulumba nga tebaagala omusajja oyo wa Russia kumera ttumba. Omusajja Trump bwaze ate ye agenze maaso na kusidelininga bagamba nti kati yakyusizza ensimbi ezibadde zigenda mu ggwanga erya Ukraine agenda azitekako stop obuyambi badde bw'eggwanga erya Ukraine agenda azikendeeza awo nno ekiyinza okuba nga kireeta obuzibu. Omusajja ono wa Ukraine yagenze maaso n'ayogera nti ekyamazima kinneewuunyisa omukulembeze nga Donald Trump owa America okuba nti endowooza ye kati yakyuse ali mu kusidelininga na musajja ono owa Russia eyatulumba n'atukuba mu nkuba ey'obumenyi bw'amateeka. Bintu bingi ebyononese mu ggwanga erya Ukraine era n'ensimbi ezimu ezoogerwako nti oba oliawo zajja ezimu tezaatuuka na kutuuka naye bw'aba agenda mu maaso n'okulowooza nti ffe tetulina kulwanirira bitundu byaffe n'okulwanirira abantu baffe kibi nnyo era kyennyamiza mu mbeera bw'etyo. Ebyo nga bigenda maaso mu ggwanga erya Saudi Arabia enteseganya nga zigenda maaso Trump ng'ali wamu n'aba Saudi Arabia abagezako okuba nti oba oliawo bayinza okumediatinga naye ate era ku ngeri y'emu nga boogerezanya n'Abarasha. Ye Trump agamba ngenda kwogezanya n'Abarasha tukkiriziganye tubeeko kitukola oba oliawo embeera etereere mu kitundu ekyo. Yo omukulembeze kamuyita omukulembeze Prime Minister w'eggwanga erya United Kingdom Starmer ye n'ategeeza nti bannange Ukraine tuli nabo tetugenda kukkiriza musajja ono kubawaŋŋamako tetugenda kuggwamu maanyi yadde okulekeraawo okubawa obuyambi. Era Starmer yategeezezza nti agenda kusitula amagye ag'eggwanga erya Bungereza agatwale butereevu ate mu Ukraine wakiri galwanire wansi naye ng'ataasizza eggwanga erya Ukraine. Tagenda kukkiriza nti kubanga singa takikole omusajja ono yandifuna n'amaanyi agalumba n'amawanga amalala leero alumbye Ukraine enkyayinza okulumba eggwanga eddala. Bwe tusayirirenga naye oba oliawo tugenda tubamuwadde bbeetu n'okwongera okulumba abantu mu ngeri ey'enjawulo. Ebyo nno bye byabadde mu nteeseganya ezo ez'enjawulo. Abo tuvaawo ne tugenda butereevu mu Vatican. Olunaku lw'eggulo amawulire mangi agadde gatambula nga matuufu nga googera ku omutukuvu Paapa agenda maaso n'okuba nti ali mu bulwadde ayina obuzibu bw'amawuggwe era wabaddewo ebigambo bingi n'obweraliikirivu bungi nga bagamba nti tali bulungi ng'amawuggwe gonna gafunye pneumonia okusinziira ku kwekebejja okwakoleddwa ku bulamu bwe ne bagamba nti embeera tebadde nnungi. Akoze emirimu n'obukosefu era nga amawulire agadde gavaayo gadde gategeeza bwe gatyo. N'olunaku olwaleero amawulire agafulumye okuva Vatican gategeeza nti agenze akakkanamu era nti ali yaddeko weewaba bongera okusaba ekereziya yonna okugenda mu maaso n'okusaba nga batusabira omutukuvu Paapa oba oliawo asuuke ataddemu okuddukanya emirimu gye. Agezaako okukola ebintu bingi wadde mukosefu era nga n'embeera ezisinga obungi mulabe ng'atambulira mu kagaali naye ng'atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe obw'okulambula ebitundu eby'enjawulo okubaako n'obubaka bwawa entalo ze batwogerako okuli olutalo olwa Isirairi okuli olutalo olwa Ukraine okuli olutalo mu Sudan zonna abadde agenda maaso n'okuzoogerako era nga awa oba oliawo endowooza yandibadde singa okubeera ddala ennungi okusobozesa entalo ezo okuggwa. Akitegeeza nti ne mu kaseera akazibu ennyo abadde avaayo nnyo okuwa eddoboozi eriyinza okuba nti liyambako okukakanya entalo ezigenda maaso mu mawanga ag'enjawulo. Naye embeera kati batugambye nti eri yaddeko tekyali nnyo mu kweraliikirira nga okubaddewo oba okwabaddewo olunaku olw'eggulo ng'abantu bagamba nti oba ku myaka gy'alina ate bw'anaafuna ekirwadde
ekyamawugwe oba oli awo kussa kwe n'ebirala biyinza okubeera ebizibuzibu ne batugambye nti embeera egenze eterera. Basabye ekereziya n'abantu bonna okugenda maaso n'okwongera ate okumusabira obulamu ate butandika okutambula obulungi. Ebyo nga nvuddeyo mu Vatican n'enkomawo wano waffe mu ggwanga lyattu Uganda. Embeera bwe yabadde olunaku olw'eggulo atulaba ku telefayina yaffe twabadde ku makya nga tuli mu programu yaffe yazuuka n'ensonga. Dr. Kano Kizza Besigye n'aleetebwa mu kooti mu High Court okugenda maaso okuwulira omusango gwe. Bingi ebyabaddewo okwabadde okusooka okusirisaamu ate bagende maaso n'okuba nti oba oli awo babaako bye beegeyamu ng'ababaka nga ba lawyers ate era mu ngeri y'emu okukakana omulamuzi ng'awadde ensala ye ng'awadde advice ye bwe yabategeezeza nti kaakati bali bagira baddayo mu kkomera ate naye ajja kuwa ensala ye gye bujja mu maaso awo. Bigambo bingi ebyogerwa abantu bye bagamba nti oba oli awo kibadde tekigwanidde ate kusooka kumuzzaayo kubanga okusaba kubadde nti nga bwe mumulese mu kooti ate mumute asobole okuba nga atambula lyebutaala ekitasobose n'omulundi n'ogumu. Bingi abantu bye boogera ku nsonga eyo kubanga oluvannyuma lw'enteekateeka eyo ate bagenze ku kitebe kya NUP okuŋŋaanira wamu era okusabira wamu okwogera okwenjawulo ne kubaayo era nga bingi ebyayogeddwa ku nsonga eyo ku nsala yennyini oba ku kusalawo kw'omulamuzi ku nteekateeka yogamba nti agira addayo ate era ne ku nteekateeka nga kooti bwe yabadde olunaku olw'eggulo era bwe yatambudde. Bingi ebyayogeddwa ku nsonga eyo nenjawo okujjukiza nga sindagenda buterevu n'omugenyi wange wennyini olunaku olwaleero enteekateeka za Kawempe North zigenda mu maaso. Telefayina yaffe nnaku z'omwezi zigenda kubeera lumu, tugenda kubeera buterevu ne debate eyabo bonna abesimbyewo abava mu bibiina ebyenjawulo ate era mu ngeri emu n'abo aba independent nga debate eno egenda kubeera ku division wali e Kawempe. Enteekateeka yakutandika ssaawa zijja kubeera 12 paka ssaawa 4 ez'ekiro ku telefayina yaffe. Nabwe kityo telefayina egenda okusaba bonna abagenda okwetaba mu nteekateeka eno okugobera bulungi enteekateeka ate tujja kutwongera okubabuulira ebigenda okuyitibwamu mu nteekateeka eyo. Gwe kyolina okumanya nti ennaku z'omwezi zigenda kubeera lumu, omwezi ogwokusatu lwe tugenda okuba ne debate awe e Kawempe kutandika ssaawa 12 paka ssaawa 4 ez'ekiro ng'abakulu bagenda mu maaso n'okubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo. Mu studios nyina omubaka wa Parliament owa Nyendo Omukungwe era nga Commissioner wa Parliament owekitiibwa Mathias Mpuuga ate era nga ye coordinator ow'ekisinde ekya DA. Nsanyusa okulaba ku BBS telefayina eyaffe. Sebo nange bwentyo nsanyusa okubeera wano. Weewaawo. Yes. Wotukidde ensonga gye mbadde ngenda maaso n'okuba nti ngezaako okuba nga njogerako yeyembeera bwe yabadde olunaku olw'eggulo mu High Court nga bawuliriza omusango gwa Dr. Kano Kizza Besigye gye buvuddeko nzize ngoberera tweets zo ku mukutu gwa X nga owa ekyandibadde kikolebwa oba oli agoberera ensonga zino ndoza n'okuganinga abantu bonna okuba nti bavaayo boogere kaati ku nsonga ya Dr. Kano Kizza Besigye nasobola kiraba ku mukutu gwo bonna bagenda maaso n'okuba nti enteekateeka eyo bagikola. Naye njagala kutandikira ku kyabadde mu kooti omulamuzi okugamba nti omuntu ono mulwadde nnyo naye nga bwali omulwadde nnyo agira ddayo mu nkomyo. Njaga kireetinga n'emu ku twiti gyewakola n'ogamba nti waleweza kudescribinga omuntu alina ali shameless, omuntu atalina nsonyi. Simanyi bw'okiraba kuba gwe oli munnamateeka. Ekisooka nsanyusa okubeera wano. Njagala okwebaza buli yenna kyagezaako okukola okulaba nti si Dr. Besigye yekka ne bannayuganda bonna batambulira wakati mu nkola egoberera amateeka era bawaliriza n'abalina obuyinza okuwa ekitiibwa amateeka ne ssemateeka. Ebituuse ku Dr. Besigye bituuse ku bannayuganda abalala bangi nnyo. Enjawulo eriwo nti bwe mufuna omuntu alimu omuzinzi nga Dr. Besigye abawe manduso okulaba nti embeera efaana bwetyo mugijjawo. Era singa succeedinze ku nsonga ya Dr. Besigye kyandibadde mu mugongo gwe kuliko bannayuganda abalala bangi nnyo abafunirako omwagaanya okufuna eddembe lyabwe. Saabadde mu kooti nadde enva safaari naye nadde engoberera buli ekigenda mu maaso era nga mmanyi nti bannamateeka ba Dr. Besigye bateekayo ekiragiro kye tuyita habeas corpus oba okusaba kwa habeas corpus. Mumuleete mu mbeera yonna mwakola ki mwali oba mulamu oba mufu oba muyi ajje mu lukale ensi etegeere nti waali era munyonyole lwaki mumulina. Ndowooza yadde ensonga enkulu. Eby'omulamuzi bye yasaze saabyewunyiza
waliwo munnamawulire omu yambuuza olunaku olwasooka olunaku olwokubiri ku kiwandiiko kya Mwami Museveni kyewandiikira bayita abazzukulu be. Era ne mugamba nti nze ndowooza nti ekiwandiiko ekyo Mwami Museveni yakisomodde mu nsala ya kkooti eneeberawo enkya nga tennaba kubaayo. Era munnamawulire yanzidde nanga nti wadde mutuufu. So ekyo kyeyawandiika ali ageza kututeekateeka ku ebyo ebinajja. Era ndowooza nti awe wali kalumanywera. Ekisooka tulwanirira tutya obwetengereze bw'ebitongole bya gavumenti. Amasiga ga gavumenti. Masiga si bitongole, masiga ga gavumenti ekigambo ekituufu. Esiga eddamuzi n'essiga erikola amateeka parliament. Awe wali kalumanywera nti kisoboka okuba nti executive yeekomya obuyinza bwonna netuka ne ku ddaala eriragira oba eritiisatiisa oba eriwa ekifaananyi abalamuzi nti musobola kusalawo nga mwetengeredde. Olunaku lw'enkya ndabye ekiwandiiko ekiyita caucus ya NRM okutuula bunnambiro. Okutuula okwo si kwa buntu bulamu. Okutuula okwo kwa kugezaako kuddamu ebyo ebitadde bannayuganda bataddeko pressure omuli okusiba kwa Dr. Besigye ne Obed Lutale n'abalala ate n'okusalawo eggoye ku nsonga kwegamba caucus egezaako kuddamu nsalawo ya kkooti ensukkulumu kwe yakola ku kkooti y'amagye n'okugamba nti si kkooti n'ebiragiro byayo ebiweebwa mu kimpatiira mu butuufu yagijjawo. Kati caucus bagezaako ginnyonnyola naye ndowooza bakyogera nti bagenda kukola ennongooseza mu tteeka erifuga ekkooti y'amagye nga baddamu ebyo. Balinga nga abagamba nti kkooti ensukkulumu yabagamba nti bwe munaakyusaamu wano na wano na wano nga biri biwedde biringa biwedde olwo ebimukola bijja kubeera nga ddala biri mu mateeka. Kakati awo wali kalumanywera. Era nze ndowooza nti bannayuganda ffenna nga toyogedde ku kibiina kubanga ensonga zino oluusi zituleetera okweyawula. N'olaba abantu abamu nga mu kulwanirira eddembe lya bannaabwe bakikola n'okusikattira. Waliwo abalowooza nti Besigye bw'abeera nga alina eddembe lye ajja kuyingirira ekisiikirize mwe beewogomye. Ekyo nno kyabulabe nga tulwanirira ku nsonga eno kubanga bwe mutuuka wano embeera eyatuusa mu kiryo kyange ba tekyakola. Binakwatira wamu. Ffe buli omu ye mukuumi wa munne. We are each other's protector. Bwe tunakivaako ng'abaagala Uganda ekyuke tujja kuba tulemereddwa nnyo. Ekigaali oba train etambulirako ebyobufuzi edduka nnyo nti buli agituulako alina okuba nga alowooza mangu ng'alaba mangu nga yeebuulirira mangu ekyokukola ate ng'amanyi n'okukkakkana n'amanyi ekituufu n'obudde bwakyo. Ekyo bwe kiba kyatubulamu waliwo bannange bemanyi bendaba abalowooza nti bagezi nnyo. Olwaleero omulaba nga bagenda Dr. Besigye ng'akulaga ali naye n'agenda ku mukutu gwe ogw'enkizo n'awandikako birala ate nga tugimanyi. Naye n'ogamba nti ono bw'otuula naye oba totudde n'omuntu alina ekiso asobola okufumita ekiso. Mbalaba mbamanyi naye mu busajja bukulu bwange neweebuulira n'ogamba nti kakati bano okola nabo otya. Kyayogera mu kamera nekyakola mu nzikiza kirala. Kati awe wali kalumanywera nti NRM caucus ng'egenda Entebbe ng'ekigendererwa kyayo okugezaako kuzzaawo kubanga kkooti y'amagye Mwami Museveni kkooti ye era ye mulamuzi atalabika muyo order from above. Ye mulamuzi atalabika mu kkooti eyo emuyamba okubaako byalagajja kubanga ye munnamagye n'enfuga ye y'amagye. Ekanzu ajambala agenda kulya mpombo naye ekituufu kiri nti abeera mu kyambalo ky'amagye era munnamagye. Olwo ekintu kyenjala okusooka okwebuuzaako nalabye mu parliament Minister wa Internal Affairs bwe yakoze statement ng'eri very short niye abadde eyina makulu mangi. Bwe yategeezeza nti Besigye wadde waliwo ensala ya kooti akyali mu kaguli ku lw'ebiragiro by'oyo eyalagira. Ebiragiro by'oyo there is an individual eyalagira oba kiri mu mateeka kiri mu mateeka ng'era wadde waliwo ensala ya kooti ekyo kye kirina okuba nga kikolebwa. Statement eyo oli ng'agikoze ng'eri bwetyo nga waliwo n'akalipo kati
ak'okugenda mu maaso n'okweta ennongooseza mu UPDF Act nga omaze ebbanga otambula n'enteekateeka y'okukyusa amateeka agenjawo okulina ag'ebyokulonda natugenda kulonda 2021 nga Parliament mugenda kukkiriza ensonga eno ya UPDF Act egende mu maaso nga n'annongoosereza ezo ez'enjawulo tezinaba kulowoozebwako ng'opposition nga Parliament mugenda kukikkiriza kibeerewo? Ekisooka minisita yabadde mwerufu kaŋŋambe bwe ntyo mu kwogera ekikyamu yabadde mwerufu nti yabadde alist yafunye embavu okwogera amazima nti ekituufu kiri nti kooti yasalawo ne waliwo asazewo okubeera waggulu wa kooti. Yabadde ategeeza eggwanga nti waliwo ebiragiro ebiri extra constitutional ebiri waggulu wa ssemateeka ebyaweereddwa. Mu butuufu yabadde alangirira mu butongole okumenya kwa ssemateeka. Waliwo omuntu amenya ssemateeka ate nga tagambwako. Ako kabayita akaleega bikya oba akatubagiro ka ssemateeka. Kakati minisita General David Muhoozi muku bannamateeka ate bannamagye abamanyi amateeka bagamanyi talina kyayogera nga takitegeera mu bukakkamu bwe. Yabadde ategeeza eggwanga nti yadde abagamba for your information kakyogere mu luzungu nti nabino musaanidde mubikole ki mubitegeere kino kyekiriwo. Ndowooza yatuyambye otubuulira ekiriwo nti nange embeera naye ng'ebintu weeri sina kyajjukolera naye mugitegeere nga bannayuganda. Kakati awo Parliament obuvunaanyizibwa bwayo weerina obukolera. Kakati nze ekizibu kyennyina nkira naffe abavuganya era mu nkola yaffe gyenyinza okugamba nti ya bujega ya kibugwe. Ffe tuwadde Mwami Museveni n'NRM caucus amaanyi okulowooza nti basobola okukola ebyabwe ate ebirala ne babikola ki? Ne babireka. Kubanga bw'oyimiriranga oli opposition ng'oyolekedde akalulu n'ogamba nti amateeka agaliwo gamala tetwalaga reforms tugende bugenze mu kalulu. Kakati bakulaze ebyanakolamu amateeka agaliwo bagakozesa. Kango ekyokulabirako eto commission yamaliriza kyeyita okutereeza enkalala z'abalonzi n'okuwandiika abantu abapya. Bwe yakimaze ne kugamba nti we tunayagalira tujja kubawa results. Ekyo kiri luddawa? Kibeera luddawa ng'eto commission terina deadline nga egamba nti weeneeyagalira wejjo zituweera. Abantu abanaabavudde mu register nabadde wange Masaka City nga ekyalo Kiramba bakikunguuziza kilometers 5 abantu okukyuka balondere walala. Polling station yemu era nga bagijjeewo. Abantu bangi nnyo nga bagenze babakyusa kye nabuuziza nti ebintu ebiri ku kompyuta emanyi okutamiira nebaako nekola kyeyagala. So byabugenderevu ebyo nali njagala bisibibwe. Register omuva abalonzi bitundu 5 ku 100 ku bulambulukufu bw'akalulu ku butangaavu ku bwerufu bw'akalulu. Ekyo era ekyanneewuunyisa nga ab'opposition batunulira kamera wayo ne bagamba twetaaga nnongoosereza amateeka galiwo tugateeke mu nkola. Ate ne bajja mu Parliament ne bagamba nti bannange ebyokuwandiisa tebigenda bulungi. Ate buli ne neebuuza nti kyetuliko tukitegeera tetukitegeera. Ekisooka rawundi esooka eya reforms twagiruuzinze nti bagaddewo okuwandiisa abantu nga tebawandiisiza bannayuganda abali ebweru nga ate interest yamwe yali weeri nga tewalinde bawandiisa na bannayuganda abali mu makomera. Nga lwo n'ekiragiro kya kooti ekyali kigamba nti okukumenya kutyoboola ddembe lyabwe abantu abo. Kakati bw'obanga oyagala ddala kufuna muzinzi ng'oli opposition ng'ebito biwadde budde, olugendo olutandika okulubuuza oba lulagawa oba osazeewo okutambula mu nzikiza. Kakati kyembadde ngezaako okutuwako nti enkola yaffe yewadde Museveni amaanyi okugamba nti nabano tebali bumu. Onayogera kino onayogera kino. Kakati kye bw'anaaleeta ebibye n'akwata ttiimu ye n'agiteeka wamu ng'abyesaawo. Ebbanga lino lyonna linateekamu ebiwandiiko bya reforms mu Parliament. Mbadde njogera n'ababaka ba NRM n'ababaka ba opposition nga sayidi zombi waliyo abantu abeetegefu okuwuliriza si nsonga zonna naye ensonga ezimu nga kyetwetaaga bwe bumu okulaga bannaffe nti ensonga zetwagala zikolebweko. Situyisaawo buyisa byaffe nga opposition naye tuli mu kukola bulungi bwansi kubanga buvunaanyizibwa bwaffe nga ababaka ba Parliament okukola emirimu n'okuyisa amateeka agatebenkeza eggwanga n'agaba bannayuganda essuubi. Neŋŋamba bannange nti tugende ku nsonga ya reforms ne transition
wabeerewo n'obweyamu obukolebwa mu butongole nti ebikolobero ebyakolebwa ku bannayuganda mu kalulu akago tebigenda kuddamu obukedde olwaleero ng'ekiwamba abantu kikoze eki kizeemu kakati awo nze bwe ntuula wansi ne ŋŋamba nti naye tugoba ensolo y'emu tuli ku ttale waliwo abayiga akasira balaga bayiga njo abalala nkwale oba mwenna muli kwemu oba fena tugoba ensolo y'emu kakati twaliwo obweyamu commitment kubanga mu byobufuzi mubeeramu ne political commitments ezo zikolebwa nga abantu batudde ne babanja ebibuuzo ebimu biddibwemu twatunoonye 18 abatalabika nga abaabulawo tebannabawaawo maanyi gateekebwawo kubabanja si byakwewaana wenaviira mu office ya of opposition waaliwo tutuusa abantu bano mu kkoona nga tusanze n'okufuna empulubujju nga famire z'abantu bano zituukiddwako wabeerewo commitment ezikolebwa akati baddayo kunywa kacyayi kaabwe katutandise okwongerako abalala ababuzibwawo ndowooza kyo kikyamu so ensonga y'opposition okukolera awamu n'okuwuliziganya ku bye tukkaanyaako sirowooza nti ensonga ya reforms and transition yandibadde eyawula opposition yandibadde bagatta mugasi kubanga buli kyetugattako kituyamba okubaako kwetutuuka bwe tutakola ekyo tuba twenafuya kiwulowooza mwami Museveni nti abopposition buli muntu agoba nsolo ye awo n'abasobola tugenda kuwumulamu bwe tudda tukyali n'owekitiibwa Mathias Mpuuga twagatunulire ensonga zino z'ennongoosereza naddala kati nga UPDF yo bagenda kugireetera eryayo eriyinza okuyita era neribazaayo mu court martial so nga ate nagana amalala ag'enjawulo gandibadde gafuna omuwaatwa waakiri ne googerwako mu kaseera kano nga bagenda okuteesa kuteeka erya UPDF tukomawo tova ku terefayina eyaffe Kintox eddagala erifuuyira okutawanya mu nju byonna musange mu maduuka ne mu supamaketi zonna ezikuliraanye tuba na kutya nga kabaka Kintox mwali mu nnyumba wamu ne Eagle High School erisangibwa mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka Ennenge abuusibwa buusibwa olw'engeri gye bateekebwateekebwamu lino ly'essomero eriddukanyizibwa ku musingi gw'Obwakabaka ogw'empisa ennono n'obuntubulamu awalina omutindo gw'ebyenjigiriza ebyo bikakasiddwa okumalira ddala ebyakamengi wamu ne ono yekyogero waffe kafulu mu kujjanjaba endwadde ez'ensusu zonna mu bato n'abakulu biri mu sayizi ez'enjawulo ennene n'entono omuzadde Greentop School Pre-Primary and Primary ly'essomero erina omusingi omunywevu ddala. Ssomero lya Dene Boarding okuva ku Nassalo okutuuka Primary 6 lirina abasomesa abatendekere ddala obulungi, ekifo kigazi ddala era abaana beetaaya bulungi. Ku Greentop School Pre-Primary and Primary Mayananziga library ne kompyuta weebiri, security guluggulu, abaana balya bulungi ng'era basula bulungi, n'emmotoka ezitambuza abayizi weeziri. Ku Greentop School Pre-Primary and Primary ebisale bisoboka era okwewandiisa kugenda mu maaso. Kale leeta omwana awandiisibwe. Tusangibwa Mayananziga ku Masaka Road. Tukubire ku noti 752 33 noti 94 oba noti 764 48 75 noti. Kati bw'obeera nga tosobola kuwa maama wange ekitiibwa nze oli kimpaddi abaana abo balina ebiseera omukyalo oyo gw'olaba avuma bwe tufunayo omulala wano w'omukaaga era onoofumbibwa bannazaala nkobya mu nnyumba ate pira bwatagagala wano oli waddeko okudde wa kitaawe kubanze wano wenzize wa kitaawe Just tell me. Sorry, it will be okay. oyo ye bba wa Tamara ensi n'eggulu gwe bimanyi. omuzadde ekikufuula omuwanguzi kwe kusomeseza omwana ku St. Peter's SS Bombo Kalule essomero ly'omuzira mbazira 29 abalikulira byonna babitereza dda nga gwe mulindwa okuwandiisa omwana okuva ku siniya esooka okutuuka ku siniya ey'omukaaga abawala n'abalenzi abasula ku ssomero n'abava waka sciences ne arts nga ne kalikulamu empya bugikuba budinda anti abaana basoma bye balabako buli ekyetaaga omwana okusoma n'ategeera tukirina ku ssomero library computer lab laboratories saka ebisaawa abaana mwe bazannyira emizannyo byonna biri ku ssomero kukuba kwennyini kw'otusanga
mayira 23 ku luguudo lw'Ebombo. Omuzadde tuwa omwana olindirire buwanguzi. Tukube ku simu katikati okumanya ebisingawo. Message jimpa abantu abana Uganda bamanye nti ebiragiro by'eggwanga bibakakatako okulaba nti balwanyisa enguzi. Luno olutalo lwa buli omu, si lwa president yekka, si lwa anti-corruption unity yekka, si lwa RDC wo yekka, naye nga lwaffe ffenna. Era kino tukyogera bulijjo nti teri ali waggulu w'amateeka, teri atakwatibwako. Ekikulu kwe kulaba nga otuwa evidence. Abangi tetubakwata kubanga tetulina obukakafu obumala. Tulwane n'amaanyi. Bw'obanga tosobodde, enamba eyaffe emanyiddwa 0800-202-500. Bw'obanga otidde oba information nga yakyama nnyo, bagambe nti oyagadde okujja okulaba General Isoke, ojja jimpa omuntu oyo tujja kumunoonyereza oba bali bameka, tulabe nga tutekinga action. Naddala bw'obanga otuyambye n'otufunira evidence. Obubaka buno bukutuusibwako akakiiko mu maka g'omukulembeze w'eggwanga akalwanyisa enguzi aka State House Anti-Corruption Unit. Oluvannyuma lw'okutalaga amawanga ng'abangula abantu mu by'obulimi n'obulunzi oba kiyita agribusiness, omukugu Obed Ben akomyewo e Uganda akutegekedde omusomo gw'atuumye Agribusiness Masterclass Season 1 ku Silver Spring e Bugoloobi. Omusomo guno gwakubawo nga 28 Ogwokusatu 2025. Tiketi ya mitwalo 10, emmeeza ya kakadde kamu. Oyagala kutandikawo faamu oba onoonya katale ka bisolo na birime mu nsi yonna. Omukugu Obed Ben byonna bireese. Weewandiise kati ng'oyita ku noti 7 oba weereza email ku d.nakawesi@youthplatformafrica.com. Gaziya amagezi go ensawo yeegejje mu Agribusiness Masterclass Season 1 nga 28 Ogwokusatu 2025 ku Silver Spring e Bugoloobi. Tutandika ssaawa 3 ez'okumakya paka nga tutegedde nti obugagga buli mu ttaka. Tosubwa. Okunoonyereza kulaga nti kati omuceere y'emmere esinga okwettanira mu masomero ku mitendera egy'enjawulo mu makampuni, amaka n'abatuusa kinnoomu. Olw'obwangu obuguliko mu gutegeka ne gufuuka emmere kati eyanguyira buli omu. Kale wadde nga byonna biri bityo, naye okufuna omuceere omuyonjo omutali mayinja, omutali bisasiro, kibadde kyakaweereege nnyo. Okutuusa batafunye kampuni ya mujje tukole Agro Processors Limited. Anti balina ebyuma ebirunda amayinja mu muceere n'okugyamu ebisasiro byonna, olwo ne gufulumanga muyonjo. Emiwendo gyabwe mirungi era nga bakola news delivery mu Uganda n'ebweru waayo. Mujje tukole Agro Processors Limited. Bali ku roundabout ya Masanafu mu industrial area Santama Road. Ate nno ne simuwandiika 0754 5 752 n'endala eri 0779 5 752. Libra Vocational and Business Institute erisangibwa mu disitulikiti y'e Luwere Zirobwe mu kibuga ky'e Wakatayi, kilomita 5 okuva e Kampala. Tulina emisomo nga Home Based Care Nursing, Institutional Catering and Hospitality, Cosmetology, Creative Design, kw'ossa n'abasomesa abalina obumanyirivu ng'ate banyumirwa ne kye bakola. Tulina ebintu ebikozesebwa mu kusoma ebirungi ebiyamba omuyizi okubangulwa amangu. Lecture rooms zaffe nga zibulungi. Computer laboratory yaffe ze ziri eziri ku mulembe. Eri b'abayizi ab'omu kisulo emifaliso bagisangayo ku ssomero. Okwewandiisa kugenda mu maaso. Tukubireko ku nnamba zino wammanga. Libra Vocational and Business Institute wofuna obukugu obukukulaakulanya. Abantu mwenna abaagala okuyambibwako mu kusomesa abaana mutegeezebwa nti basale za Kabaka Education Fund osobola okuzifuna ng'oyita ku mutimbagano guno kef.bugandaapp.org. Tekikwetaagisa kujja ku Bulangi naye bw'oba olemereddwa kwa ku ssimu eno noti 7535099330 birangiddwa Oweekitiibwa Clotilde Nakate Kikomeko, minisita w'enkulaakulana y'abantu ne woofiisi ya Nnaabagereka.
tayo kuva mu kumulako tukubaza okubanga China fe ku BBS Telefina eyafe y'obwakabaka bwa Buganda ndi n'okitiibwa Mathias Mpuga atwogera ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga naddala ebibaddewo bino eby'emisango gya Dr. Kano Kiza Besigye ate n'ensalawo ya kooti bwe yasalawo ku nsonga ya kooti masho tugendagendako ne Kawempe eyo atwogere ku nsonga za Kawempe North olw'ekitiibwa nga Attorney General kyagenda maaso n'okukola enteekateeka ez'okujja okulaba nti ennongosereza zibaawo mu UPDF Act olwa advise yakolebwa mu nsala y'omusango guli ogwakabaziguluka nga bagamba nti kooti eyo emenya mateeka era teriwo mu mateeka singa yali mu mateeka oba oli awo baligeze maaso n'okukola ebintu byabwe. Article 93 egaana okukola etteeka erijungulula ensalawo ya kooti. Attorney General tagimanyi nti gyeri nti oba oli awo eyinza okuba emuziiza okugenda maaso n'okukola kyayagala okukola ku ssaawa ya leero. Article 93 ngagyetegeeza naye kyo kiri mu giraasi nti ssemateeka takkiriza parliament. Ssemateeka agaana parliament okukola etteeka lyonna nga likoleddwa kujjulula nsalawo ya kooti oba kujungulula nsalawo ya kooti. Ekyo tekiriko ate kiwandiikibwa mu lulimi lwangu ddala n'olwekyo ekkooti ensukkulumu bye yasalawo ekisooka okugamba nti kooti y'amagye si kooti nga amateeka gassaawo ku ssemateeka ekkooti zassaawo kubanga waliwo abalina ebirowoozo nti kooti maasho eyo eri ku ddaala lya high court okusinziira ku nsalo ya kooti ensukkulumu sina grade 1 magistrate court China weesemberera kooti China weesemberera kooti mu mateeka it's a committee, disciplinary committee. Nga bono gamba nti BBS ina disciplinary committee ekuwuliriza omukozi ayina etteeka lyonna lyamenye erikwata ku buweereza bwe. Etwasobola giyita kooti mu lulimi lwa ssemateeka. Ekyo yali ensalawo ya kooti ensukkulumu ate nange nzikanya nabo. Ekyokubiri neewana ensonga lwaki si kooti abagikubiriza bwe wali ogituuseemu omulamuzi waayo omukulu si munnamateeka alina wali gwe bayita judge advocate ate amuwa ekiri final ge bagamba nti ye mulamuzi ate wabbali wali ku katebe gwebuuzaako sina kumwebuuzaako amuwa bwawulira ebigenda mu maaso ng'asaba space nga abaako ebiragiro byawe bibiri final judge advocate kyayogera kyekisemba kyekyenkomeredde kati bino ogenda obiraba nga byakimpatiira ebyo byonna byayogerwako mu kusala omusango ogwo engeri gye balondebwamu obumanyi bwabwe enkola yaabwe kubanga abalamuzi engeri gye balondebwamu erambikiddwa mu ssemateeka. Bw'oba oyagala ebeere ku ddaala lya kooti enkulu omuntu agenda ku kooti enkulu high court amateeka gagamba alina okuba nga abadde munnamateeka ebbanga etakka wansi wa myaka 10 okuweebwa obuvunaanyizibwa wali ne ku kooti ejulirwamu bwebityo birimu emitendera kakati nga abakulu balumuna ebisaanyizo tebabirina ebyo kati ndowooza saabawolereza kyagezaako okukola ne caucus kwe kubanga bagamba nti ebyo twabitegeera kati tuli mu bikolako tosobola bikolako nga abantu abaleeterwa ensonga ezo okusalibwawo bwezo tebakyali mu nkomyo nti okyabalina osobole okujjulula etteeka libasigaze okwekibayita okumenya ssemateeka mu bulambulukufu era ndowooza nti ebinaava mu kabondo k'NRM gyoyinza okugamba kyebayitira ddala constitutional crisis kubanga tosobola kubanga ogenda kujjulula etteeka ly'ekkooti y'amagye olina kusooka kukyusa ssemateeka naye okukyusa ssemateeka mu ngeri y'ekimpatiira ng'olina kyoyagala okuyisaawo obuyisa ekyekiseera oba otadde eggwanga mu katuubagiro ka ssemateeka era ketugendamu ketulimu okuggyako ng'abantu abo bafunye mwoyo omutuukirivu n'abakkako ekitatera kubaawo kubanga ebbanga lisinga bwe baba bagenze mu gundi ezo ebivaayo tebitera kuba birungi eri bannayuganda naye ekirungi nti omuguwa gwe bawanise nabo gujja bwe gunaawuluttuka gujja bakwatirayo. Alaba Telefina yaffe ayinza okwebuuza nti gwe nga commissioner wa parliament ate era mu ngeri emu waliko leader of opposition naye ate era mu ngeri y'omu gwe genda maaso n'okugamba nti twetaaga okubaako n'enteekateeka ennongoosereza mu mateeka bubaka ki bw'oyinza okuweereza ababaka ba parliament banno
naddala nga etteka lijja naye nga naawe obadde ne package y'amateeka g'oyagala gajje gabeere nga gakolebwako mu kiseera kyekimu. Ndowooza nti ensonga ziri mu glass. Ekisooka waliwo okukkiriza nti waliwo ebirina okukyuka kyokka nga waliwo okwebuzaabuza n'ogezaako okutwala ekiseera ekigamba nti ate birina okukyuka naye tulindeko binaakyuka olulala. Tiwaliwo kkubo ddala lyonna okuggyako abavunaanyizibwa nga ye paalamenti ne basekoloda abalala. Naye ekizibu ekiriwo bannabyabufuzi balowooza nti neggwanga lyabwe nti bannayuganda abo ate tebalina kifo mu birina kukolebwa. Awo waliwo ekizibu eky'amaanyi. Bannayuganda balina okutegeera okusaawo akazito ku babaka baabwe aba paalamenti okutegeera nti train eno edduka eyatusula mu mwala esooke eyimirire wabeeko ebitereera erewo ebintu ebyebuulirirwako wakati w'ebibiina ebiri mu paalamenti wakati w'ebibiina by'obufuzi byonna ne bannayuganda bonna abakola emirimu egy'enjawulo by'obufuzi. Ekitali ekyo ndowooza tugenda kumala obudde bungi tutambulye mu ssaako nga twetolola bwetoloozi tuleme kubaako kye tufulumya tuleke kubaako kye tuyamba bannayuganda tugende mu kalulu akalala akakiyita mu lujja emyaka gyetoloole. Nkyogera bulijjo mu lulimi olw'ennabuddo nti akalulu konna kalina okuba nga kavuddemu ekintu ekitwala eggwanga mu maaso. An election must be consequential positively. Buli mukuba akalulu nga mutambulira mu ssaako emwava kakiyita mu lujja eggwanga muba mulisaza ensawo. And every election must be a positively consequential election. Nti luli twesittala twali tumanyi naye kati twali ekyokulabirako nti akamu ku butubagiro bwali mu kalulu akaggo obululu obuze buyitawo nga tulina register eri manual n'eri digital nga biri weeziri. Register eri manual yensonga lwaki omuntu asobola okulonda emirundi 10 bw'alondera mu eri digital okusooka oguddako alondera mu eri manual n'agenda n'alonda Mukibi Edward, Mukibi Xavier, Mukibi Matthias, Mukibi Stephen. Kati ebintu ebifaana bwe bityo so singa oba ne register emu eri digital kasita oteekamu ekigalo ng'oggaliddwa n'omuntu atalina mikono nga mulema register eri digital ekwata maaso ge era tutulina bw'ogamba nti eriiso lyange n'eryo gifaana nga tekisoboka. So ebyo byonna twali tulina obikkaanyaako nti electoral commission erina okuba ne register emu ekoleyo bwetu ne bwetu kubanga register yesinziira mu nira ye capturinga details ezo zonna. Buli muntu yenna agenda okulonda alina okuba nga nira yali emukutteko nga alina endagamuntu. Kakati ebyo bwe tubikozeeko naye n'olaga nti oli mu bwangu oyagala kugenda mu kalulu mba neebuuza olugendo lw'otambula obanga ddala tolimu okuwerekera oyo gw'oguganya kubanga ebyobufuzi ebyemperekeze bitumenye ebbanga ddene birina okuba nga birina omuzinzo ogunaavaamu. Awo wali ekinyusi kyange kubanga tulayo emyezi 9 akalulu akasooka tikyawera akabavubuka kaliwo mu gwa 6-7 kiba kitegeeza nti wasigaddeyo emyezi 3 tugenda mu kalulu afaana bwe katyo naye nga ne register mwe tugenda okulondera matankane. Kakati opposition tuba tuwadde obukulembeze tuba tuwadde essuubi bannayuganda mu kituufu ekyokukola mu bya gye tutambuliramu. Awosibwa njagala tugende Kawempe North mu kulonda okwa 2021 momentum esinga okubeerawo yali yazze mu by elections ezasooka okubeerawo before 2021. By elections ezimu zaali zatutumu era zaali z'amaanyi era ne bwe twamaliriza 2021 waliwo by elections ezizze nazo ne ziraga ekifaananyi kirala kubanga ndowooza opposition temuwangudde nnyo by elections zizzeeko okuva 2021 bwewawe emabegeri mwawangula nga tugenda mu 2021 naye after 2021 by elections zibadde enzibu nnyo eri opposition. Tulina by election esembedde tusabe nti yeyinza okusembayo omwaka guno nga tunaba kugenda mu kulonda okwa 2026. By election eno abantu badde basuubira nti bwe kigenda kuba kifaananyi akalulu ka 2026 kagenda okutambula. Ndabye ebibiina nga bimaze okuwa abantu baabyo NRM, NUP, DP waliwo n'abalala baleese abantu baabwe PPP, FDC. Ekibuuzo ekikulu kiri kimu, lwaki ku mulundi guno opposition teraze kwegatta kusobola kulaga nti bannange nga bwetugenda mu 2026 waliwo obwetaavu bw'okubeera awamu ne tuba ba muzinzi.
era tulabe nti tusobola okugenda nga tulina amaanyi mu 2026. Gansokenzere mu kiwasoose ngo oleeta ensonga isooka by-election zibaddewo nakulemberamu opposition by-election yali mu Omoro okujjuza ekifo ekyalimu speaker omugenzi kati speaker Olanya yali by-election ya kavuyo nga bwe mwakalaba mwakagoberera mwenna wano ku Terefayina kukwata ba agenti baffe ku ballot staffing kukola byonna ebyalimu neyitanga bwe yayita eyali ebunyoro mwagira byokujjuza ekifo kya Ssentebe district ne tugenda e Kayunga kifo kya Ssentebe okitibwa Feffeka nga avudde mulamu bwensi eyo sina kubuusabuusa NUP yagiwangula hands down ne kabbibwa electoral commission mukobaane n'ekibiina ekiri mu buyinza mu Lwatu nga tuwaliwo nakwekwekako konna ebyali ekisolo eddokolo wa Cecilia Ogwalo omugenzi byonna zibadde road blocks okutuyamba nga opposition okubaako bye tuyiga tubyebuulirireko nekirabika sitwayiga kiki ekitegeeza okugenda eddokolo n'ofunayo obululu 9 oba okugenda ekisolo n'ofunayo 7 ebinyolo n'ofunayo 3,000 emiwata gye twasanga Omoro tugizibye kati awo nze wensanga obuzibu mu nkola yaffe ate obudde tebunaba kuyita betuba nga kyetuliko tukyagala nga tuli mu kyakiyita mu lujja nga opposition ebyava mu by-elections ezo byandibadde bituyigiriza okubaako byetwebuulirirako ne tugamba nti bino byatuyamba bitya naye tumaze ebbanga lino lyonna nga tukyocca na bukyoccanyi tuli mu kulumangana kukiinagana kuvumangana kwanyisiganya bigambo gundi yakoze bwati gundi yalidde kati okulya kwa gundi n'obutalya kw'omulala kutwala tutya mu kalulu akaddako nga tuli bumu kati ekivuddemu bw'ogenda e Kawempe opposition eri mu kweraga ssajja buli omu mufo ky'okutta ebigere okutegeera nti waliwo obuvunaanyizibwa obukulu kubanga amawanga gamu gaba ne mid-term elections nga mu America baba ne mid-term elections ezo ziwa ekifaananyi abatali mu buyinza oba balina kye bayize oba tebalina oba kitadde ne bakiteeka mu nkola nga lulinga nga lwe lupimo okulaga nti balina kye bayize kye baagala okuteeka mu nkola nga mu kalulu akaddako bajja kissa mu nkola in fact ebeera Abamerika bakikoze ekigambo clawback, it's a clawback period ogezaako okukkakkanya ebyo ekibiina ekiri mu buyinza kibadde kiyewana nakyo era ogenda okulaba nga senate bagisazeeko ekitundu oba congress bagisazeeko ekitundu kakati ebyo by-elections zino zituyamba okulaga nti tuyigidde mu bibaddewo twebuuliridde ekimala tufuse basajja n'abakazi bakulu abasobola okumanya nti buli muntu asobola okwetwaliza munne naye tuli mu Kawempe buli muntu asumuludde ekifuba embeera ya kifuba kiwunya musaayi sirowooza nti eneeyamba opposition okutuuka ku kigendererwa kyayo era ndaba nga tulinga nga abo obuyambi ekibiina ekiri mu buyinza okwongera otunafuya simanyi kiki kirina kukolebwa naye ndowooza tuwadde amagezi agamala ebbanga lino lyonna eriise naye mmanyi ebibiina ebyenjawulo buli muntu agendayo buli muntu alaga munne nti ffe tuli b'amaanyi ffe situgambikako ffe tukamirwa bina embeera yatukamirwa bina yeeyo ey'amaanyi ameemanyi agamala ebita embuga ndowooza nti opposition Kawempe tegyeyambisizza kuzimba kifaananyi kyasobodde kubeerawo mu kalulu akajja nga kalabikira mu bumu okukolagana ne banno tekirina bwe kikufuulira munafu okukolagana n'ekibiina ekirina endowooza enjawulo naddala nga tuli mu opposition wano mu Uganda erina ebizibu ebingi ennyo tekirina bwe kikunafuyiza naye kyekimu kyosobola okuzimbirako okukulembera eggwanga si mukolo okukulembera eggwanga si ssanyu liri awo nti munoonya kinyumu naye buli omu okwetwaliza munne nemugamba kino tukikole olwa bulungi bwansi kitubuzeemu ate obudde bugenda omwaganyi oguliwo tetukozesezza kujjayo ekifaananyi ekyo nti tusobola okubeera obumu nga opposition nga bwe mpadde nga tutandika nti bwe twava eddokolo twaddayo okutegeera ebyaffe eddokolo oba ekisolo oba ekayunga oba ebunyolo
so eggwanga tunali kulemberako kitundu muzinzi kyoguzimbiddwa nze nyinza okuba siina maanyi Masaka nga lwayina amaanyi Masaka ow'ekibiina ekirala oba eddokolo tutaddewo omwaliiro ogugatta okusobola okuwangula nga opposition. Waliwo ensonga gye njagala tumalirize nayo gye buvuddeko tulaba obutambi bungi obw'ababaka ba palamenti abagobwa gye baabalonda mu bitundu ebyenjawulo ng'abantu babagamba genda naye ngenda kuba specific n'akatambi kamu akatambi kano ke Makindye East ewali Honorable Nyeko mu kwerwanako ku radio emu yagamba nti abantu be si be baamugobanga yagamba nti Honorable Mathias Mpuuga ne Anita Amongo mwegasse mulwanyise Nyeko Makindye East so si bantu bali abali bamulangira nti tojja waffe abantu abo bagamba nti gwoli emabega w'okubagoba gye bagenda kituufu gwe Nyeko watandika mumanya ddi era nga bagenze maaso ono n'okumuwa kaadi yaabwe aba NUP ndooza muto wange oyo yeetaaga buyambi when I lead the opposition yali shadow minister wange wa presidency naye omu ku baalemwa yadde okusoma statement ku floor ya parliament namuwa ebiwandiiko emirundi 3 nga shadow minister wa presidency nadduka n'abulawo era nebisomebwa abantu abalala tiyawa nsonga yonna kakati sirowooza nti obudde bwa mwami Nyeko oba mbambu yaziseewa simanyi okumulwanyisa ku ground obudde bwe mbambu gyewa ndowooza ebyokukola bingi nnyo sirowooza nti yandibadde ensonga naye ndowooza bw'aba byofuza akyabirabira mu kifaananyi kye yandibadde abirabiramu yeebuulire ku buvunaanyizibwa bwe n'engeri gy'abukozeemu Anita Among ndowooza naye alina ebizibu ebimumala okusinga okulowooza ku mwami Nyeko. Mwami Nyeko y'omu ku babaka abajja mu opposition nga bakafubutukamu NRM. In fact ne bwe twagendera mu kalulu yayita n'akuzaayo kaadi y'NRM bwekibanga gye yava empewo zaayo zikyamuliko yeetereeze naye ndowooza tetulina budde bwe ebyokukola bingi nnyo. Abantu b'e Makindye balina ebyafaayo Makindye omumanyi Makindye abantu bayo babyafaayo bwebabanga bina bye bamubuuza yeetengerere abiddemu naye nze gya nnondo era mu byafaayo bye mu palamenti yagambako ab'amawulire nti nga Andilope nabalemesanga okuteesa gwe yamuwa empapula emirundi egiwera n'azidduka omwaka mulamba n'emyezi egigenda giweze nga nvudde mu ofiisi simanyi oba omuzindala kwe yayateseza nze nagenda nagwo kuba kati alina Lope mulala naye mu palamenti omwo ng'oli memba alimu omuzinzi ng'obadde na shadow minister n'ovaamu nga toyinaayo official statement esobola kuvaamu kiteeso oba motion gy'okoze ng'oweereddwa obuvunaanyizibwa obwa shadow minister nga tokolaako statement kubanga nze enkola yange statement zajjanga wansi wa leader of opposition kubanga rules zimuwa omwaganyi okukola statement naye kati kyenakolanga nga njiwa minisita wange yagikola ku lwange kimuyambe naye okufuna omuzinzi mu buweereza obwo naye omusajja mukulu oyo omu kubaafuna entengeneze n'agamba ye talina gasoma binaamuleetera mitawaana agati bw'aba njagala e Makindye ampite nyumyemu n'abantu b'e Makindye anaawulira ekinaavaayo naye bw'abanga takirowooza owekitiibwa kadde katugenzeeko nsaba osibule bannayuganda njala kwebaza BBS tukyaza wano nja kusaba bannange twagala enkyukakyuka eggwanga lino litambula lirina obwetaavu obw'amangu okuyimiriza ekigaali kya mwami Museveni ekyavaako break kye bayita rek oba okugwa kw'ekimotoka unfortunately kijja kugwa kisuula ab'NRM kitomere n'abaffe abali ku kkuba basika capati n'abali ku bodaboda n'abatunda emmere yaabwe kijja bagwira n'alumanya ne saamumanya buvunaanyizibwa bwaffe okutta ebigere tulowooze ku kyokkolanga
ng'ogyeko effubitizi n'obukyayibala bwe muyina ku bannammwe si gwe gusoose okuba n'opposition. Opposition kintu kinene nnyo. Opposition ey'okulaga obuvunaanyizibwa n'obumu n'okwewaayo okwaŋŋanga omulabe asazeewo okutambula nga tagoberera amateeka. Bewaawo. Tweyanze nnyo tweyanzege Oweekitiibwa Mathias Mpuuga ndowooza obubaka butuse bulungi eri abali ku opposition ate era n'ababaka ba paalamenti naddala nga mugenda kuteesa ku mateeka amalala ag'enjawulo okumanya nti ennongoosereza nazo nkulu mu nteekateeka eyo. Sigala ku telefayini yaffe tujja kuddingana olunaku olw'enkya ayi Katonda kuuma maaso moogi.